covid yannuma nga sinamanya nti covid yannuma olaba omuntu alina siriimu si yamutta pressure okumugamba nti alina siriimu kyekimutta amangu. Yes, nze nawona omuntu omudakiika tewali nga ntegedde nti nina covid nenfuna omusujja nenfuna ekifuba kati bwe mpisaawo omwezi kampani neŋŋamba begenda kuntwala enkebere lwaki nkyali mulamu baali baagala ofe anti abasinga baafanga kati nga ate bambuuza nti nkozesa ki ng'ojekedekale bampa ne baŋŋamba mu kampani nti gwe asoose infact baŋŋamba bageseza kati kukola covid asobola okutta abaana baŋŋamba nti kampani egambye bagaba balabe ennaku z'omalawo nangeri gy'ofaamu wabula nga wayiseewo weeks 2 zenkugamba kampani abaana nekomawo bali abazza abakulu ne bambuuza kikyoyagala tukolere mu bulamu ne mbagamba nina famire ewaka njagala ssente mbasindike babeere bulungi ne bampa ssente bakuwa ssente mmeka sijazooga ne bambuuza owulira otya lwaki kiri nti siina covid nawonye musajja yaseka nagamba mu lulimi olwabwe lwesajjukira lwesamanya ng'agamba munne kyali bagamba ono omuvuka jaka agenda kufa kati awunze kubanga nabagamba siina wannuma siwulira covid ndyoke ne baseka mubutuwa ebiseera ebyo kyali tekikkirizibwa enfa abantu gye baali bafaamu bampanga vitamin C bampanga empeke n'eddagala ery'okunywa nenga mbiteeka buteeso wabbali wali nabijjamu nga nfuluma nembisula mu kaveera. Yes, abatulaba mwenna Crovin Media mbaniriza omulundi nate ogwokubiri. Omusajja ono najjako dda wano nansuubiza okumpa ku mboozi ya covid. Mbaleetedde omusajja covid gwe yasooka okukwata ndowooza mu Dubai yonna oba ngambe mu Dubai erenga mu kampani kwanza we nali mmanye mu Dubai. Katugambe omusajja ono twajja wano recently emabegako ne tuwogera ku mboozi ya peti ono musajja groomer nga tetuneeyongerayo na mboozi ya covid sooka onnyonnyola abantu kyokola n'okujja bakuwagire kakati bannange sooka oyanjulira abantu abali ku Crovin Media amanya nze Dr. Henry oba Guluma Henry nga nsinziira wano mu kifo kye bayita Aziz Riviera sanso kusanga sebo gwokubiri twase mulabagana oli eri ku mboozi ya grooming nenkuyita ojje tuwaye emboozi yaki ya covid era tutte soko demo babulire kyokola osanga tujja abaliwo abatala ba video eri yaggwa ndi professional groomer nkola ku bisolo nga kapa akamiu embwa n'ekinyonyi byebisolo bina byensinga kakatako byenkolako ddala era n'okubisomesa abantu obibasomesa era mbisomesa nga ndakugamba mu video yasooka yes kakadde omukulu mumuwulidde gwe wenna ayagala okuyiga ku bisolo ebyo jjukira gusasula kiralo omuliro era ono omukulu tayinza nakwasanguza ssente zaafuna ssewa omulimu gufuna kaffe bw'oba oyagala okuyiga okugroominga ebisolo ebyo tomanya opportunity weziri wano Dubai nyingi nnyo zosobola okubeera kampani bagita batya bagita ePet Pals Pet Grooming. ePet Pals. Yeah. Wow. Under Pet Velo. Okay. Company ya finene. Supplying emmere okuva China. Supplying abo kyekata ku pet okuva China. Tuli under tulinamu abatuyambako ngaba Amazon, Nunu, n'abatemu n'abalala. So tuli bagazi. Muri bagazi. Yes. All right. Ndoza mumuwulidde. Yes. Kakati nolere kyatuleese COVID. Yes. Omusajja ono yaŋŋamba nti ye musajja embonyabonya covid gye yamubonyabonya ye yasooka okukwatibwa covid-19 nze yasooka mu kampani yaffe jjukira ebiseera ebyo twali tukyakola mu kampani yeemu naye ffenna twagivaamu dda tukola birala kakati omwaka ogwo kozi gwali mwaka ki omwaka sola gwerabira n'omwezi sola gwerabira 2020 yali 2020 mu mwezi gwokusatu ennaku z'omwezi 8 lwe bakukonfaminga nti Henry oli positive era tugenda kwawula
awo nalaba ng'ensi ekomye. Wawulira otya mu mutima wali? Olaba kati covid oyo yali gyali ekyofu nti covid yannuma naye nga simanyi kinnuma nti oba covid yakola ki naye nga nina ekifuba nina omusujja ogutawona mbeera mu bbugumu jjukira nga musama nga mbeera mu bbugumu saa kubeera mu mpewo nga sina appetite saagala kulya bwe nsiika ejjimpi yali mpunyira bubi nga saagala kulya naye ne ngamba sijja kugenda mu ki mudwaliro baba wamba mu ddwaliro ne ngamba nedda nja kwejjanjaba mpone muganda wange nejjanjaba ne bigaana. Embeera gye wawulirangamu muli body reaction yo yali togiwulirangako mu bulamu bwo? Nga siina maanyi sijulanga nako nga mutwe gunnuma nga situla wansi ntama tonda gulubwe nti nga situla wansi naye nga ate nkola nkone nebaka naye nga covid annuma. Tuddeyo mu mabegako ojja otya mu Dubai? Mu Dubai najjira mu company yali ya Middle East eyandeeta paka mu company walimu nange batuuse nebeera bulungi nenkola buli kimu kyamala bulungi kati obuzibu bujjira mu 2 mwezi wokusatu nakoze mwezi 8. Ebiseera ebyo wali okolanga ani mu company eyo? Nze mu company nali kirina nga nnongoosa wabweru. Naawe atulabe essaawa zino osobola okyusa omusajja yajjanga kirina by then nga tufuna 75 dira mu 7 kwe kuli emmere kulineza wifi ngo saving emitwalo nga 3 mwezi oba 4 mulina okwebeza nenga tukola nnyo nze nakola bannanga bana Uganda mweno kimanyi nti abantu bonna bensinga okukolako bajja wano mu Dubai nga bakirina. Jo nabadde juzi nabadde n'omusomesa omusomesa waffe omusomesa omupya mu kitundu bamuyita Bon Lucky saawa zino musomesa mu ssomero ery'Abangereza yajjanga kirina. Okitegeera? Kirina general omuntu yenna azzenga kirina mu Dubai nze najjanga security guard abasajja bajjanga bakirina feno lwe bafa abali ab'omukisa kisa tugende sente bwana nawe twajjira mu sebo mukade almost 67 kuva Kampala nengo zekola nga kirina notoka nakugamba sasa we Kampala bazimanyi bakubanje ezaabwe obukadde umeka buna ene bazitema emyezi mukanga kufuna sente za bitundu ngati mako zaabwe. Embozi si yatuleseyo katudde ku mbozi yadde erimu ekyokuyiga nga gwe muna Uganda aliyo hasola okujjanga kirina si kibi naye okusigala mu kirina ebbanga eriwera kyekibi okujja kirina si kibi okola kirina si kibi okula mu cleaning kyekibi. Yes kakati tuddeyo ku covid ogambye nti we walwala covid wewuliranga onyogoza omubiri gukuluma wasigala okola. Nasooka nemberawo kumala weeks 2 nga sinnakkiriza nti covid yakola ki nga tugulagula entangawuzi enniimu n'ofumba munange nonya nowona. Covid oyo yali mu Dubai muno nga yajja dda. Kati covid ebiseera ebyo covid yatandise okujja ejja mu January okumulangirira awo kati mu February awo abantu bafa nga bafa nnyo China mu America ludda tugamba feeto yakujja mu UAE kati mu March ng'atandika ne baggalawo metro ne baggalawo taxi ne baggalawo entalo ne bazijjawo kati nga mwena gendera mu motoka nenga mugenda batono ebadde etwala enamba etwala afu ne bakendeeza abaki entalo bagikendeeza. Olwo kampani yammwe ng'ehandolinga etya ensonga awo? Kati kampani yaffe yalinga esomba abakozi ng'esomba lutusi 2 ngesooka netuleta ensomba hafu nga muto gumu kubeerako omuntu omu no wakati omuntu atya kati ng'erina okugenda ennamba esomba emirundi emeka 2 yani bamukola mwewa distance. Yes ani nkola kiro nga ngenda ku saa 11 kawungeezi nenziremu ku makya newebaka nange bugu mulingi nenga nchimala chimanyira okibuzaabuza toyagala kwewaayo nga manyi ja kuwona kumbe covid atandise kwegamba ebiseera ebyo mu kampani eyo oba nange mwe nali kubanze saabimanya ati temwali mu kesi yonna ya covid nze yasooka bakuyitayo batya oba oguma otya n'ogamba nti baneeka ngende bankebere naye kakati nali ku mulimu obudde bwali bwakumakya nga kusituka mu saa 12 bukya nenzikiza nti kati buno obudde ngenda kufa nga mpulira
sikyajjukira amaze ennaku sirya nga mpulira nnyo nga sikyabitegeera. Nakwata essimu yange nze mwenye kamwa koogera ne nkubira ambulensi. Omutwe gulimu obuntu obutambula ng'omutwe guntambula nga buli kimu nona wamenyese sikyasobola kutambula nga mpulira mutuufu mpeddeyo naye nga soogera. Wakubira ambulensi wabagamba nti banne covid annuma kiki? Nabagamba sisobola kutambula simanyi kintuuseeko abula mpulira bubi. Ambulensi nejja. Ambulensi bwe yajja mu kaseera kennyini ako ne bagamba abantu mukole ki? Kiseera covid mungi Biden. Musembere ne babaawula ne bantuuza wansi naye ntudde ne bangamba jangu eta ID ne mba ID yange. Bwe naba ID yange ne bangamba kati soko obeeraawo ne bajjako ebinjogerako ne babitwala ne bangamba yingira ne bantuuza munda. Omukazi yali mu Misiri yeyanke yatima temperature alina akantu ke yampa nakataka wansi ku lulimi nangamba yangamba osula mu camp ki kitoka kye yasooka okumbuuza osula mu camp ki osula ne baani bameka ne munga tuli abantu mukaaga mu luumu esula mu camp 2 alukuzi n'omanyi olwo gibonye ke yakubuuza abantu bwe yangamba bw'atyo nangamba kati naayita supervisor wange ow'ekiro ne badde bali ne bakola ki ne boogera bamala okwogera ennyini baasi ereereese abaana yanzizaayo omu okitegeera kyegamba oba baŋŋamba nina okugendera mu baasi ŋŋende ku kampani erina gyegenda osindika emailo bantwale special bankebere yakonfaminze ndi positive naye abigambye ani olwo byonna mbitegeera after nga navaayo mu covid. Tebakuwaako ka first aid kujjanjaba mukaawo tebalina kye bampa gwe yali awulira obubi baŋŋa bugambi right now eno motoka ereese abaana egenda kuzzaayo ogwo omu ku kampu. Bwe nagenda ku kampu nasanga banninze olwo lobby gundi parking mpanvu omanye waffe nasanga banninze kati saategeerawo kigenda mu maaso naye kati olwo nfunyemu okutajjukira ntegedde ndiki oli positive kati awo nenfuna ekinyambala omanyi nga ekintu kinakwambala nembanga awonye kikyankuba naye kati ngenda kufa oba kitege kikujigira ekyo nengamba ndi positive lugenda positive afa bafiira mu lwaliro bafiira mu kkubo bafiira mu motoka naye kati mpedde pressure nga yali y'amaanyi ebiseera ebyo. Bwe nagenda ku kampu ne baŋŋamba tobaako nawolaga wonna ne banzijjako omusaayi twalinawo ddwaliro awo munda awo ne banzijjako omusaayi ne baŋŋamba toddayo mu lumu tula mu motoka kati kyakusa bagunzijjako ne balaba nga tebikwatagana banvuga olunaku lwennyini olwo banvuga za isaawa nga twageza emisana ne bantwala gye saamanya Biden. Kati we bakutuusa mu accommodation bakutwala mu luumu yammwe? Saagenda mu luumu just bantuuza butuuza awo mu motoka paka saa mukaaga anti bantuuza mu motoka nga ntuse mu kampu kati ne banzija abantu banzijanjabe banjjako omusaayi ne banziza mu motoka nga ndi mwogu mu baasi namba evuga abantu opposite 7 mameka ne bantuuza awo kati essimu gye nasembayo okufuna supervisor ng'ambuuza aŋŋamba abasula mu luumu yo bakola shift ki yakola denti shift ne mugabo bonna mwebali bonna baali bannayiti kati ne baŋŋamba bagenda kuvuga kutwale bakebera omusaayi era wasemberayo ddala bavuga essaawa yalinga namba n'ekitundu ituuka eri ng'owedde banniize bampisa buyisa mu kasonda ddala tewasangayo balala bazze kebera covid balala ekituufu kinti we bampisa saaba mutomani naye aliwo naye ng'ebiri mu bwongo obwo ndaba kati kufa nga mmanyi kati mpedde ngenda kufa kati bantwala eri ne banzijjako omusaayi ne baŋŋamba ddayo ewaka akuvuza akuleese alina okuzzaayo mpulira ssebo bwe bantuusa ewaka mu kampu bwe bantuusa mu kampu nga bandeese naye bamanyi akajali banjoga baŋŋamba ŋŋende mu luumu naye bwe ntuuka mu luumu ŋŋende mbulya simbuliri bwange baka bwensulamu neebake sifuluma sikola ki oba kitegedde esebo wayitawo essaawa zaalinga 2
ngendo okuulya okitoke zino ezammwe mukwata radio call nga zitambula bayita come over kati olwo muluumu abanange bazi kusogenda okukola ki okukola ekiro tebannafuna mawulire ago tebannabuuka tebabagamba nti ndinaki covid kati isatusiaka bagamba kampani yange nti oli gwe muleese wano tukonfaminze mufu ayina covid si mufu mulwadde walinga olina kufa kati kyebakola bajja ku luumu yange ne bagamba bonna bonna abaalimu temufuluma wabula mupakinge buli kyemukola ki kyemulina basooka ne babajjawo bo nze nesigalamu omu benazula after nti bagenda ate mulumu nabo ndala kati nze kyebakola bajja ne baŋŋamba nti yimirira nga ndi mulumu ne baŋŋamba yimirira tandika otambula kitugamba kyokola nga bonna ng'olinga mu byo nga haja balinga 8 asituyita abo olinga criminal yes ne baŋŋamba enule kitugamba kyokola tambula boti tambula kati yimirira olaba okusenga zonna masiki muzambadde olosiina masiki ne baŋŋamba okusenga ku dirisa olwo box ya masiki gikwate olaba ga mazzi gakwate tambula yambala masiki yambala gloves buli kimu bakiteekawo nga bakiyita just bali kozi kwaliko n'olutalo lwa gloves covid ndwadde omusajja yaŋŋamba nti ozuulibwamu covid twamuluumu ogenda beeramu watya wekka abasajja abatwala muluumu nga ŋŋenda bandagira okuyita naye nga lwempita basipureyingawo bajja balina ebbomba nga bajja basipureyinga kuganga oyinga alina byokunkumuka olunaku lubi nnyo mu bulamu bwange obwo ennaku z'omwezi nga 8 buli wojjukira olunaku olwo yes bantwala muluumu yali senadiiro ne banteekamu nga ndi mwogo naye nga buli kimu ekiri bateeka buli kimu nze okujja mulimu okwebaka mulimu mufaliso mulimu keto mulimu entamu mulimu n'emmere ne banteeka omwo oyagala fumba ne banteerawo osituuti oyo ne baŋŋamba ono buli kimu kyoyagala imiya mu ddinisa mugambe talina kusemberera nabagamba ekigambo eki nabagamba sigenda sobola fumba sigenda sobola fumbira wano wabula bangulirenga emmere musajja yaŋŋamba kyonna kyosala tugenda kikuwa lwa covid kati nzijukira wali talina kuzaali 2 wentegera nanyini kampani omutuufu sajja bajjaaba kampani etya nyine yaffe gye twalimu simumanyanga nakati abasajja bazungu bajja 3 kwaliko omukyalo omu nasajja 2 ne baŋŋamba mu ddinisa ffe bannanyini kampani gye badde okolera batugambye oli positive twagala tuwa ebintu ebi otuwa ennamba ya famire yo gwe weesiga gusobola okukubira ekyokubiri bw'oba olina omukyala otuwa ennamba ye gyekaye bansaba within Dubai oba waka olwo Kampala be baagala ne mbagamba naye ennamba zewakasaga abatege era wakati baamanya ate kati waba waki nakwata ennamba ya tata wange omuto gwe mmanyi nti tali connected ne famire yange nembawo ennamba nesooka ne mugamba nabagamba mpeemu akadde nonye ennamba ngenda zibawa essimu eri off naye nga nnimba ne mugamba taata bagenda kukubira essimu kusindikira message ndi bwenti ne bwenti naye togamba fami togamba bazadde bange abanzaala basobola okufa ne baŋŋamba mu kampani nti gwe asoose infact baŋŋamba bageseza kati kukola baba covid asobola okutta abaana baŋŋamba nti kampani egambye bagaba balabe ennaku z'omalawo nangeri gy'ofaamu olwo tebaŋŋamba oyo omulenzi yange naŋŋamba lutuuliyo oyo omwana sooka olindeko aba kampani bwe bajja yes bagamba oluvannyuma lw'okukutesitinga nti oli ndi covid-19 positive batandika okukolerako experiment yes omalawo nnaku mmeka body reaction yo ogonda otya amaanyi oli covering otya nga byonna babigezesereza ku ggwe exactly era omulenzi naŋŋamba nayogana naŋŋamba nti batesitinga buli kimu ku ggwe balabe ba covid asobola okuwona batasobola kuwona genda mu maaso kati enkeera waalo nga bamaze okujja bagala ennamba z'amasimu
basindika omusajja yali camp boss ayimya mu distance wabweru angamba enamba tuzaagala bangamba ntekemu enamba mu simu ndisindike akulu baze kola ki baze tagaki namanya after bakubira oyo muze bamuba namugamba nti omwana wo ali Dubai ali positive tituli sure nti anakola ki naye bwawona bwa imini bwafa takomawo kikyo abagamba ne babagamba naye bwafa takola ki takomawo wabula bwana aba afudde tituli sure nti anaona tugenda baliri tugenda kukuliyirira azin okuwa akasiimo ba sente zadakolera na buli kimu nze yabingamba ebyo ku simu nanga abankubide sino bangamba oli positive oli gata ke kigambo kino nti oli COVID-19 positive muzayi nangamba naye guma naye bangambye nikasi nga towonye bajja kusaba account number n'ebinkwatako bansindikire ki ko mulambo tegudda kati kugamba ekigambo kino olunaku lwe banyingiza mu luumu ne bansibira kuba bansibiramu ne baggalawo olunaku lwe banyingiza mu luumu bwe bati olunaku lwe nawona covid otiati olunaku lwe namanya nti omubiri guteredde nga sikyalina kinnuma nempona omutwe simanyi kyandiko like eri ekyanyingira nti ndi positive ngenda kufa nekwemba ku TV nawonerawo samira ddagala sira kyenakozesa nakimu wabula nakubanga pressure ups munda n'okunywa ekigaji kwakyajjanga mu budde ekigaji oba entangawuzi nanywanga kigaji kyokka ekikawa abaana bakisula na Uganda bakimpa ekigaji nga kinya ku makya ekawungezi n'ekiro mpozi n'okuba pressure ups awo okutuyana sanya ku ddagala sanitizer biki byonna sina kati baeta omusawo special doctor nga alina okumpa eddagala lina okukola ki okumira samira kompeke neki zonna nga bebazimpa nga totya kufa abaana banga na Uganda bangamba nti bakulangiride eri gye tubeera nti oli positive nera nga balaba ekituufu osobola okuwona bagenda kuwa buli kisoboka bakole ki owone eddagala lye bampanga buli ku makya ne kawungezi okumira salimiranga kwa namanya covid na ddagala lye bampa lyaki nga buli afuna covid alina kufa kati nga eddagala nimina lyaki namanya ennaku zaali 5 nga mnywa ekigaji nkuba pressure ups ezo ntuyana nempulya nga nzire mu nnomo yange kati nga nfuuse omuntu wa bulijjo nzimponye akakodi akakukuba push up ani yakakusomeramu omugenzi bamuyitanga mukamuzene bamuyitanga bamisanga Dennis so ya file walukani naye oli yaddukanga emisinde yafira ku kkubo omusajja oyo yeyama n'agamba nti yabagamba nti enule waali banteekaawo nkole wabeera nze agenda omumotalinga n'agamba waba wakufa tugenda ffa ffenna n'abagamba emmere gye bamugenda ng'omuwa mugimpe ngimukwate ngimuwe buli kimu nze munteekaawo waali abasinga Abannayuganda baagaanawo okukolawo n'Abanepali baagaanawo ye n'agamba nze munteekaawo temunkyusa munzikirize musisinkane munyumiikirize muzeemu amaanyi ngenda sulangaawo oba ngenda siibangaawo naye yama era yakikola oba bamugana bamukkiriza bamwalumu wayasula era ng'asulaawo luvaali ewuwe ng'ajja wange ve wange ng'adda wuwe ng'ajja saayimya wabweru yaŋŋamba toyakona kyokka kino kyonna kumira ddagala covid-19 akukutte bakutadde mu luumu omalamu bbanga ki namalamu ennaku zaali 9 emyezi 3 nga tere wakana omu akimanyi mpozi oyo muzeyi gwe nkugambye n'abandi okumpi eryo teryali kkomera of course nga sifuluma bweru emyezi egi olwo okugenda emmanju okweyamba buli kimu kyali omwo obimalira omwo toyeti yali mweri mulimu ekinaabiro buli kimu nga kiri omwo mu luumu kireka bakuwa zino obulumu bw'abasupervisor eno washroom toilet washroom kinaabiro wofumbira gaasi buli kimu nga kiri omwo I remember ebiseera ebyo abaana abalala baddamu ne bafuna covid-19 era ne bateekawo ne quarantine areas
waliwo abalala be bakuconnectinga ko ne babateeka mu luumu gye wali osulamu bannanga abali mu luumu yange babasembeza ku luumu kwe nali eddako nakitegeera after nga maze okuvaayo wawesa emyezi emeka bamala emyezi ebyo ne bavaayo nze namalayo emeka abo kabaka be baleeta awo be basemba wabula nga wayiseewo weeks 2 zenkugamba kampani amala neekomawo bali abazza abakulu ne bambuuza kiki oyagala tukolere mu bulamu ne mbagamba nina famire ewaka njagala ssente mbasindike babeere bulungi ne bampa ssente bakuwa ssente mmeka sijazooge omusajja mu kulwala covid ate yafunamu maja omusala gwo gwali gujja emyezi egyo 3 kati mu kaseera ako bwe kimu bakifreezing ekyange nga sifuna musaala nga juga sitambula ndi awo naye ne baŋŋamba gwe fokasi ebeere kuwona ebyesente biveeko byerabire soko teera owone bwe kimu kiri andaffe kati olwo ne baŋŋamba nemmere ginyaga gye mansaba nali enkoko n'omuceere saafumbako emmere nabigaana wifi yalinga ya sente nga kampani enteekako buteesi nabo enamba yange buli mwezi nga bayiwako of course kubanga olina okubeera nga oli ku ne bampa enamba ya boss mwenyinyi nanyini kampani akeera kumbuuza wasuza otya kampani gy'oyogerako ye kampani gye wali olongooseza oba ejada nga ya Rupanga njogera ku kampani ya Ijada Asset Management Group CEO mwenyini nangamba twakona kyeweraliikirira bwe kimu kiri under me okitegedde ekintu ekitegeera sewo kampani yampa ssente okubeezaawo obulamu abewaka kituufu kinti nagamba sente sigala zisindika kuba saamanya kiddako naye simanyi either ngenda kuwona oba sigenda kuwona naye nga mmaze okuyisaawo nga gavumenti wiiki yasooka yali emu ne mmanya nti kati mponye nga sikyawulya wannuma naye nga sinzaga muntu n'ogu nti covid awonye sina wannuma nga sisobola kyogera kubanga yali tesobola kwebereka kati bwe nabeera awo wiiki ey'okubiri egye mbadde gamba bakomyewo okukundawo enfaanana ne bampa ssente ozi nabagamba bazinsindika mobile money bafuna nagenda basindika ssente ne bansaba ennawe nebazikola ki ne baziteekako nze mu covid saalumako njala buli kimu nakifuna tewagejja n'ogejja yeggwe nakola ettama nenkola ekirevu nembanga alemani nga sisala nviiri nagamba sigenda kusala njala sigenda kumwa kirevu sigenda kusala nviiri nagala neja kunaaba yenga ani osobola obyesala nanaaba n'ebintu nasaabiko era enviiri saasala tolina ku bifaananyi ebyebiseera ebyedda byonna mbirina okakasa ogenda kubituwaako video nazeekwatanga efaani nembyekwata nga nyambadde siri mu saati nga gwe nagejja nali emmere emyezi ennaku 9 ziweddeko njagala nga tetunnafuluma njagala otubulireko ku daily routine yo wakeeranga kukola ki wazuukukanga ssaawa mmeka kiki kye wasookanga okukola ng'ozuukuse wazuukukanga ssaawa mmeka ekituufu kiri nti seebakanga era omuntu mugamba nawakana nabulwanga otulo ng'essimu zinkubirwa abakoze nakifu tebazuukuse balina okuba bambuuze wendi moni bakumya kawungeezi bankubira ewaka bankubira nda vidiyo eziriko abantu nga bafa saafuna toseebakanga wasiibanga ku ssimu ng'essimu kati ngemba nakambwe nti essimu nevuga ne baŋŋamba nzukuka tolinako bakojja kuyitirayo waliwo omuwala bamuyitanga nyali nvudde kali Kampala yaŋŋamba covid tolina kwebaka webaka tayitirayo ffe zukuka tusabe ebigende maaso e Kampala ng'obiraba nga bwe kimu tisimu ngiraba abantu nga bafa covid namalamu ennaku 9 nga siraba kifaanana kifa bweru nga ndi wundo nga bwe kimu kikolera omundi annywa jasi otulayo tolowezaawo booti gweyerongooseza olwojuka ndi kirina jjukira nyo okwelongooseza bwe kimu kifuna abula ndi awo ennaku 9 kati wayitawo wiiki zaali 2 bakomawo nga bekugambye
ne bampa ssente ne bambuuza owulira otya lwaki ki nti siina covid nawonye musajja yaseka nagamba mu lulimi olwabwe lwesajjukira lwesamanya ng'agamba munne kyali bagamba ono omuvuka kyaka agenda kufa kati awunze kubanga nabagamba siina wannuma siwulira covid ndyoke ne baseka mutuwa ebiseera ebyo kyali tekikkirizibwa enfa abantu gye baali bafaamu bampanga vitamin C bampanga empeke n'eddagala ery'okunywa naye nga mbiteeka buteeso wabbali wali nabijjamu nga nfuluma ne mbisula mu kaveera kwataka kambizekinga obujulizi nkole ki mbeere nabyo. Inspection tebakolangako inspection abasawo ne bajja ne bakwekebejja tosobola kunsemberera abasawo basemberera abalwadde bajja ku ddirisa n'alisindika bwati nassaawo ebinnokozesa naggalawo nagulo nangamba enule ndi distance nangamba dairi munda nambuuza owulira otya ne mugamba omutwe gwawonye ekifuba kyawonye senyiga yawonye nangamba okay gireze empeka zentaddawo ku ddirisa omireko 2 ne kawungezi 2 n'ekiro 2 eddagala erunye lumu walikola bwoti ezo empeka kizeke mazzi onywe nazaawo ddirisa nangamba jake eddagala dijjeewo galawo teweebakanga seebaka ennaku 9 tewafumbanga safumbanga wabeeranga ku ssimu yokka lwa covid-19 yes abatulaba mugamba mutya kansuubire muli bulungi bagise Rovin Media tujanga balendiranga story nga zino eziri so interesting covid-19 kati ayiseeko emyaka 5 ayiseeko emyaka kyovola story ntugirese nga tekyasasamaza nnyo bantu naye ate siwulirangayo muntu yenna yali avuddeyo n'awa story ye nti covid-19 yampisa bwati ne bwati nze kama kwaga okwogera nalina we nalwalako kasenyiga naye tebankebera ku covid paka lwe yagenda nga sikoze eki kati n'akalala bwe mmala okugamba abaana ne babagamba nti ndi positive kati nga buli mwana ambuuza lwaki nkyali mulamu nkozesa ki era covid omuwulidde otya omufunye otya osinzidde ku kyokuba nti olina covid nga buli muntu anga nange mbiina nga bwobiina okozeseza ki ne mugamba nkozeseza kigaji ne press-ups n'okusteaminga nga nteeka enniimu nekano ka Metro Plus mu mazzi neneebikira mu bulangiti neneebika nemba nga nsika guno omuka bwe guti abaana bakikolanga bagamba nga naffe tugenda bikola kati ng'essimu zinkubirwa buli kaseera banno be wali osulwanga nabo mu luumu tebalina birala bye bakugambako nti oba anti bamala emyezi 2 nga bali mu karantini nabo nga munyumya nga naffe tuleno tetumanyi we tuli kyuka samanya bantu samanya nti we bantu nawe balina okujja basooka ne bagenda bo abateeka mu luumu joka disanga balisiringa tumaa kiri bweru bateekamu ekasitiika kati osamanya nti ogundi ayita oba gundi ayiseewo yadde okulaba ku njuba tunakulaba bweru tukiza nakulaba kiriwe jasi munda amatakali gaka kati ababalenzi nga ngamba tuli eno tuli mu luumu tubatugasse ffenna nga mbuza muliwa tuli eno saidi y'abawala tuli eno munange ne mwana nange ndi mubawala munda muli mu luumu kintu tetumanyi naye tumanyi kimu tuli munda bannange story eno yeewuunyisa naye nga ntuufu covid yannuma nga sinamanya nti covid yannuma olaba omuntu alina siriimu si yamutta okumugamba nti alina siriimu kyekimutta amangu yes nze nawona omuntu omudakiika tewali nga ntegedde nti nina covid nenfuna omusujja nenfuna ekifuba nenalina nalya oyo omulenzi oyo omugenzi yangamba olina okulya nnyo bigusobola okuba ngukola yes osobola okubeera nga immune system zo zibanga ziri active kati bwe mpisaawo omwezi kampani neŋŋamba begenda kuntwala enkebere lwaki nkyali mulamu baali baagala ofe anti abasinga baafanga kati nga ate bambuuza nti nkozesa ki ng'ojekedekale bampa okitegedde ne mbagamba nkola press-ups nsteaminga nywa n'ekigaji nti watiza ekigaji bo baali tebakimanyi ate bakimanyi ludda bwe bakyalibo be bakikuwanga omwana bamuyitanga gundi peke moze bamuyitanga oba musiraamu nga yalokaliro geeti eyo gye bakijjanga nafuna ttiimu y'abaana abagenda okumpa ekigaji abagenda okumpa emmere singa mba neetaaze
abagenda okumpa oba ssente zakulya oba kusindika waka tiimu zajja ne zeekwata no tiimu ya kino yonna kinene no ya kino kati tiimu yali ya kigaji nekireeta naye nga birina kuyita waani omugenzi Dennis nga yabirisiivinga kampani yagamba buli kibagala okukuba alina kuyita waani wa Dennis wayitawo omwezi gumu nontala okunkebera ne banzayo gye bantwala ne baŋŋamba nkyali positive nenkomawo ne bongera okunyweza oluggi paka myezi 3 kati mu myezi egyayitawe ogwasooka nagenda ne bankebera ne bankola ki ne bankomyawo naye nga jjuka nze ndi mulamu sina wannuma naye nga ndaga testinga positive ne bantwala wayiseeyo omwezi ogwokubiri era nga ndi positive nalwawo nnyo okuvaayo nze kati watayo emyezi 2 nga bagenda bakendeera abantu bigenda bikka wansi bagenda bawona kati nga bagenda batereera embeegete naye nga nze kyali ki naye nga ndya kati wayitawo omwezi ogwokusatu ne banzizaayo naye nga olunaku lwenfunire ngamba mukama singa mbeerako wabweru baasi bagisiiringa yonna endabirwamu nga tosalaba oba bagijja wasimanyi yali evuga ba covid bokka lwayiva nga alinawo deva simula bwafaanana just mpulira buulizi nti otutuka ali mu maaso ogenda vaamu oluyingira bwendi sira muntu basi mbamu nzeka lwayiva simula na bwafaanana eri abeeri munda nga just mu maaso bokka bagudde embusala musige covid wayitayo emyezi 3 banzizaayo bankebera era nga ndi positive munaku 9 kati mu covid nvaayo ntya nasigalayo ogwo omu nga ndi mu karantini bulabona nga bavudde bagenze kati omulenzi nemugana naye nga nduddeyo nnyo ne sina wannuma nangaaje tugenda okuba okimanyi kaŋŋambe kampani requestinge email bakoze bakole ki bakebere banza bakebera nga ndi positive nze nga simanyi naye nga sina wannuma kati bwenzira ku kampu nemugawo omulenzi naye ekituufu kiri nti eno ngenda kufiirayo sirina wannuma ndi mulamu myezi 3 waliwo gaayi bamuyitanga fees bala omuwulira kati omulenzi n'alumba fees namugaa naye omwana mu covid nga aluddeyo nnyo naye agamba mulamu nanga tugenda kumutta bwali kasita agamba nti awonye ajuka nga sinde zigendako nnyingi zibaspendingirako okulya emmere gya special nga yange balina okukuumayo balina okuzayo abaana basuleyo nga baggalawo dda bulamu bakiggala lwakubanze talina omu ayingirayo olumuna guno namba nga bagifiisa kubanga nze nga bwoyingirayo mu ndobo ogenze mba covid kati nga ndiyo atya omu abalala bonna baba batadda afizi nangamba tugenda kufulumya tukutoddeyo oddeyo okole naye bwogenda okukola tubagamba nti olina ki bagaye bankalidde nga ndi negative kati banta ntuuka bero nga sibitegeera nena nga nzise so ngenda mu saluuni jukira sente zampadde zinkola ki nzirina naye nga omusaala sikyafuna kati bwe mala okusala enviiri ngenda mu saluuni bansala enviiri nvaayo baŋŋamba enkya ngende nkole ki nkole gyebanyenyininyinyi gye mbadde nkola ki gye mbadde nkolera kati nasanga mwajja nga mu Filipino yaŋŋamba baasi ekuleese yekuzaayo yaŋŋamba oba owonye oba towonye wano tetukyakwetaaga ono totwala kudda enule tukkiriza olikawo nawe owonye tokomawo mwezi gwali gwoku bwengenda mu karantini nembeerayo ogwokuna gwokutaano ogwomukaaga ogwomusanvu nakutandika ngenda ku location bangoba baŋŋamba ddayo ogenda okola ki bakuba awalala ogenda okukola nange neŋŋaana nembaga balina kunzizaawo kati bwe nakomawo neŋŋamba afeseranga kati kolere ki kati ne baŋŋamba okudda bwe mbadde nkolera balina okunkebera nti ndi negative naye nga sizirina results kati kampani empanga entwala Abu Dhabi bankasuke ya Abu Dhabi batamanyeeyo jukira leo kita ku boda Abu Dhabi ogende Dubai biseera ebyo boda zaali nga balina kebera covid bakebera before
wali ngotuse ku boda ya wali ngoyingira kati bankebera zidda nga ziri positive banna banzi ja ku list y'abagenda Abu Dhabi isoka mpone isoka kigali kigenda Abu Dhabi nchuone kigali abana bagenda nze nsigala ekyala ngamba yali mukyala yali muyindi angamba gwe webake olina ku sentence sirina asindikire bataka emyezi egi esatu size nkumi nga 3 kati government yalangira nti abadde covid alinafuna double pay baka tunafuna double pay ngina mbanda wa account yange nda sende zize sale card ngina ku machine ninga tekisoko kacha kampadde by mistake ngaziko za mundi emeka emeza ginenga jiri double kumbe za covid za barwadde ba covid so nangamba etana nga sende zofunye so do ino kufuna double pay kaonao kati company bwempisa we myezi emyale ebiri nga sikola ndi waka nekyanga bagamba nkoyo kubeere waka njagala kukola manyi we nabangizi bagenda kungoba ebisebyo company ezitime abakozi batemyeko covid and mujiweddewo covid agenda awona abakozi bakendedde muti wali bantu bonna badde waka kati ekyala nkubira ngambe encha bakeberodde Abu Dhabi ogenda Abu Dhabi ne mugamba ekyala okay kati bankebera nga ndi negative wano ku kampu ate bwe nagenda Abu Dhabi wali ku border ate nga ndi positive omanyi covid yali abuza ne bansaba app yange ne bakiranga covid nga ne bandaka ne bangamba olaba go wali covid kuva wano ozobera positive dayo webake paka olifuna negative ne kumone nebaka omwezi gwalinga ndowooza gwa 10 tugenda mu December 11 awo nenkube mmeza kuva mu gwa 3 nenkube mmeza nenga teno mwaki manye waka watula mu gwa 3 gwa 4 gwa 5 gwa 6 paka gwa 10 lwa covid-19 yes. nga sinafuna negative nenga akasente kajja kasente nga sasula afuna ate double pay yes genda mass kati company ozala bange eremereddwa nenga amaji tugenda okola leo sobola okudde waka covid yaweddewo ola ebisaya ebiguddewo zitambula mpola nebakanga sida Uganda ate nga waka covid yakagenda bugenzi ono Magufuli si yafa agambye ajjewo lockdown mbwe afa asigale Magufuli afa covid olwo yakagenda Uganda basibye Kampala nga kitokota nenga nze nzire Kampala sijja bigenda basoke bakuteke mu quarantine nengamba nedda kati nembeerawo Kampala nenga tugenda okukola tugenda kuwa akasiimo okutukute mu mirembe nebanga masikina ako buzibu kati 2021 nga December 2020 December Kampala nesawo njite mbutongole ngeremeddwa okufuna negative yange ate bagala kumpa nga nfunye negative nenkansolinga neeta nange nenjita wali ofunye opportunity endala kati olunga siina kiddako olwenyingire satwa olweti wengende satwa kali nankayina story esatwa nno nayo mpaavu nimaka memera musatwa mweza mwita Abubeka senta mutali omwagala ni kali wange abera satwa nanga amanyi nawe tuyize satwa okimanyi nti nze okuva ku olwo n'essimu yo nagiteekako Henry bijanjaalo tuwangulizanga ebijanjaalo kati bw'atwala mu satwa andaga bizinesi zitambula ati emmere etambula osobola okukola visa yo bakuwadde olamu visa yo tandika obulamu ekisooka wakolako mu visa yo nakola visa nembeera nga netanga netonda nosooka otunda emmere watunda emmere nenyingira mbemmere kati wembuuse nakyali mu kampani mu bbanga eryo
Kampani egamba nti buli yafunako COVID n'ataafuna tugenda bagema. Ekyo ky'obudde njagala kukikubuuza nti gwe okugemwa baakugema tebakugema. Bangamba okungema ŋŋaana bagati bagenda kungema najja busitingandikomu nga bayimusa abagemeeza bangema gasinga kyakukola wakukaka dozi zaali 3 neziggwayo bakola okusokuno nekuli bangamba bajja nga bagamba nti basookera ku Henry era nze bangema sebakana bangema nange bangema kati mukunge manena ya kampani ya kwagaza conference engenya nkyali positive ate sikola obashtegera kati nampulira ngamba jana kuva mu kampani ndiko tikagenda wakatokola tuvaawo nenga katambule mbiveko ngende afya ekiba tekiba nomanye emyezi mwera nga tokola ngoli mu kampu nemba mu kampani nenyingira esatwa awo netandika obulamu ate obupya bedi specific simanyi mpulire n'otuuka n'ozeekolera kati nesooka nenzeekolera so kati wasuliza n'ejjube kati awo 221 wenkwatira ojjube kyaka gyalakola naggumi mwaggwawo kati ejjubera mase awo wajjire tukwatagana nemusuza nabeera kiratoe nga asula wange ko nange ofuna kuseega awo kiri kyawo emmere ekola panze bed space tukanayinanga abaana abaire emmere abajja tulina akalimi abaana amakombisi nze panze bed space kusonde zalire bampa twakana kawakati kalusangu ipase nakwa bed space lunana apasenge bina apasenge nizeze bampa nenzikola ndekola bed space aine basuza ate naze mukama waabo kuzaalire bampa obakitegeera ekintu ekyo kanzoke nkubuzeyo katono mutuve ku mboozi esatwawo ofunawo otya lumu esatwa nze mbeera satwa mbeera aljafiriya kumpi nesatwa naye tunoonya lumu banne buli lwotuuka no africans bwofuna otya ku bizimba okwo kati buno obudde nga buno obudde eriwo kati byakyuka amma emabegako ebizimbe byali empute naye bifo emabega covid ngaawedde lumu zaali nyingi zonna nga zaalayisa ate nga lumu yanusu kakaaga kakumi ttaano naye kakabuli ziri mukala genda lumu nga mpitirivu nga n'abantu bangi abajja so omulenzi abubeeko oyo yanyambako yanyingiza mu visa tukola ku visa tukola mu kuleeta abaana ntandikira awo okukola erinnya enole agenti simanya biki ntandikira awo naye wakimbadde mbagamba soleyo abaana abasinga tebekkirizamu olwayagala ava ekampala jje omwezi gumu abeere Guluma abeere supervisor wa cleaning abeere security guard naye nga ayagala kumukama naye agende bugenza akoleki yakubeera manager yakubeera balista omuntu gwe weegomba ofuna kyasi nakubulira ayise mu mbeera ati soka omwantu omuwulize togabugambi yakubeera nga gwe yabbe tetuganye waliwo abajja ne bakola emirimu egyo mu bwangu naye ebiseera ebisinga ne kiba kyama nze amwana kembawala Uganda bannange obuda agala okujja e Dubai okukola ng'olina ku ssente zo mukadde bunga 8 towa ssente agent kuleeta gonyini weereta waki wowa agent akulesi akutegeerera nnyo nokakiro kyawansi visa ogifuna omulimu Dubai akuyambeko sikyamba bantu nabavaaera sireeta baana sireeta baana kado kakaiso wano mukono kwa Lovin Media sitambuza mwana yenna mwana simufunira mulimu siina bed space sikyaleeta baana byonna wabita mpoza ayagala kuza gulumingi okuba guluma oyo nsomuyigiriza naye omwana ayagala okujja Dubai muwa ku magezi nemugamba visa egula sente bwezi ogifuna bwoti tompa sente zo genda wano webati mugenda visa weti neweti yanwe Dubai nga tumaliriza obudde buweddeyo njagala onzingire ebintu ebyo bisatu byonna bye wakola mu visa waleeta abaana watunda emmere wakola bed space ebintu ebyo bisatu byonna wabijjamu ssente oba wakoleramu loosi ekituufu kiri nakola loosi salifunamu na 10
ku nkomerero yayo salifunamu era zonna sente zisinga zigenda ku nkomerero paka wowalika bakolanga sente za bed space obukadde nga 12 n'ofisa omwezi nga 4 omwezi oguddako nosamu ate akasanvu abaana bagenda nozaamu akasanvu nebyonooneka nga bwozifunye amagoba omwezi ogujja nozizaamu lumu ngebeerawo ngejjudde mwezi gumu okubiri enkalu mba njagala ogikuuma esigale mumanya gange kati mukugikuuma oteekamu nnyo ogisigaze mukugisigaza oteekamu nez'omusawo yo abaana ennaku zino bali ku maziga ga bed space era buno obudde kino waliwo omulenzi akyogedde kwamwita sanga abeera satu mu Dubai akyasinza okuba omwavu atayogera naye nga ali ku lukato ye muntu alina bed space ne kalifuti kinemulokaa nenevuga ntambuza nvuga abaana bali buli lumu yagala kuntuka mukwata musa nusukanana mukalina mubiri nokawo omusajja n'olyoka owulira ennaku enako lumuzaale wa 3 atotojayinga 4 nangira mudde naye obanga ndi okanzibbe ngende nenga nyawala nabagamba ati nekwadde enswalito ntwaleena neŋŋamba abaana ake bajjudde era kuddamu nkola omwezi ogujja nga buli kimu kigenda waliwo wangambira wali ogenda okufuna luumu oba sayidizaako emiritawa something wagifuna tula wansi neŋŋamba nendifaako bed space era entuga oba n'emikwano oba nesente mu musawo nena sirizo oba kiseera kyegamba kwagala ogikuuma ogisigaze ebanga kwana mukazi nga anyirira olina omumetene okubanga wuwo kitegeeza oteekamu nnimi okusigaza omukyala abuuza nawe agembawa oli mu Dubai tokola bed space kyezibakola nange kennyini gyensulamu eyange so bannange omukulu mumuwulidde abannyonnyodde mbaleetedde omusajja eyasooka okukwatibwa covid-19 mu kampani era nsuubira ne mu Dubai y'omu era kubaasooka obunkenke bwali bungi sitole mugiwulidde mugiyigamu ki gwe wenna subscribika ku Rovin Media YouTube channel yaffe TikTok, Facebook, Instagram gina manya gange so Facebook jali TikTok kwali na YouTube likinga sharinga abantu bonna abatulaba tulina abantu bafuba kuteeka mu akasente Nkombo restaurant tulina Dreams Holiday Homes bakafuduka okubeera ne rooms ezasi oyagala kugenda kusulayo ko lunaku lumu babayita ba Dreams Holiday Homes ne bannaffe aba Search Colors